This is Inside Out. Nkwaniza ku the Inside Out mwatogera bikusike ebiri munda mu ggwanga lyaffe nga Joseph Tamale Mirundi akumenyera mu nsonga okusuka ko ebyo byowulidde mawulire n'ebyo byolabye n'ebyo byowulira abulanga boogera. Mirundi atwala obudde najjeyo bye yawandiika edda n'akola predictions n'otegera ki ekigenda mu maaso. On the Inside Out buli jo nzesa Simon Muyanga Lutayo mugenyi wange ye Joseph Tamale Mirundi amuwa weta mukukunavu seba abantu bedda bakwagaliza obako obulungi musajja musabira suke abalese enkoko abalese sente babo bete biriyo bakwe bedda banga musajja tumusabira okuwona biki want to exploit me baina kuleta enkoko kuchi tewali what mtu asolo fe Buganda ganti aba government bonna bagoba kulika I killed my political career the day I entered the Museveni State House. I don't want anybody to remind me about the State House. So you mean government will kuleta obuyambi tobutwala? See, my particular anger is directed on one person. Just one? Omujozi gwenna sanga mu State House nalowooza nti ajja kunniyamu. Nakwata sente zange nakola kuba yina amanyanga go tujja kubagana n'emizimu gye kubagana. Tawulira nkati kowulira nti onafuyemu mu bulamu oli mulwadde tosobola kusonyiwa kubanga okusonyiwa kirimu ku biyambo okubeerawo noonye nnyo future yange andayo okuwona for your healing you need to forgive mu State House oli atutte 5 billion ye Museveni yankanyika ku jirikiti kubasuula embwa 1.7 nga neyagenderayo ayisafa temuyinza kunjoga bwe muti about your health okuwona okusuuka okuwona mu mutima muli okusonyiwa kikuyamba okuhiiringa because but you are yali mu center abaana be bali bulungi abanga olumu tebali tebakola nga Museveni alowooza 1.7 kamukanyi kujirikiti abantu balowooza nti muwadde omulimu tewali mulimu nagugaana emyaka 10 naera ne bagukuwa toddayo bagamba todda mu gavumenti balina okujoza abantu babatwala nka bidoli nga lugosi kuniyamu wano ne bakujjawo ne bakutwala ne bakuniyamu ewalala bansala nasanga mbwa abaganda bagamba nti bw'ogenda ku mukolo n'osanga embwa ogenda mu State House nasanga mbwa. I regret the day I met Museveni. He killed everything in my life. But would the world know you the way they know you today if it was not that? I was a known man. Yampita na bweru akitula. Koza yino mukomu jozi ajoge ensi yonna akola kutambulira abantu mu lugosiru amafuula lugosi ekimu ku bitundu obutabo obwo ye political tag eya presidential advisor ye watukola mu State House kyekiriko special president advisor no tekirimu that tag let me tell you na buli kataboko kweri no nyozo no kijjako tekiriyo is my head not the title. How many ababadde as a journalist you know we need offices enkoko obeba nkoko okuwa oluwombo lwa mukene nokuwa enkoko eri ku sowani oli akeriwa lya nkoko. Yes, is my head. Sokola no chidde na kuchidda mu State House made me. I was made before State House. The Democratic Party made me. But what I had gathered earlier was killed in the State House. That's what you think? Even if I'm going to somewhere, when I reach an area where I can see Okero House or State House, I close my eyes. Okay, which particular area do you think there was value addition on you by working in government? No. What value did he add on yourself? They prepared me for hero. This is the center of humiliation. I don't think nti ejoga je banjoga ne banya ne banyala nti ndigisangako ne muliro. Is worse. State House is worse than Jahannam. Natayinda bwali natasoma no wapitu no wasumbusa nena kujoga na kubesimu atasoma kumawuli nena kubesimu alabe ango yekifana ibe yakyame. See hero there, that's why people are quiet except me. Nzira bachawa nnyo. Why don't you think they are quiet because they are comfortable? No, they are not. They have gotten into the youth system. They don't know how. They have not even been given platforms like me. Many people sympathize with me. Many people in the government sympathize with me. Why have the Ofonopondos consistently worked on their jobs for long? Because they are there.
twamulabanga mwafu kyovula bufa tusanga mu buzibu nemulabanga yina engatto zaalumwa ng'okyogana that's privileged wealth walibeerawo ne gavumenti erimu niyako nga naffe bwatuniyeddeko balowooza banyaffe basula tebakaaba basula bakuukulima temwanange yasoma n'asoma ne bamujoga enjoga eyo yennyini bakanyegekojjereko basuula embwa naye ne maama naye akimanyi nti oli muntu muzibu ng'omwana akumanyi nti asat myself political science batuga know your self I know my commerce and political value I cannot be an advisor on 1.7 okay what would you be 28 million Mirundi in a sober government wandikoze muri muki I would have been a very happy man after working from 14 years to tell me to go home now what a billion in Gasat Munazim home yes home mazoko laba muri mu state house atembere anda tumwebaze tusizi Museveni tushimiriye timmo I would have been a very happy man if Museveni had told me hey son I would go home this is your capital mubyonkoledde I'd be praising him like a god but still you praise him because when you hear those who attack him you attack them abavula Museveni obalumba on principle we said you don't attack on principle and on principle olowooza nti abantu abafiiriddwa abaana babe bagana okugenda okusoma mu kyaki genda n'osaba yes omuko ajooza ensi eno naye n'abaana be balisasula byajooza abantu fe abaganda tetukola bibi bigwera mu baana bo n'ababo ne babaniyamu nga bonya ku bantu oyo omukoyi atawanya gavumenti ya Museveni naye naye bamuli mu fikisi waddamuwana n'amuwa sente naye abantu bamutamu akyagitawa ate tekyasobola kukwata pawa alwana namukozi nagenda mukuba ejjoogo lyonna limuggwe mu mutwe abantu abadde hambo Museveni bagobye ne baba hambo amala n'aba recalling many have been recalled the mistake with you refuse to be humble he could have tested you it was a test nkole n'abajoozi somebody takes 5 billion nadduka nazitwala this man must have got on your fashion and what you don't look at what if it was a test najigwa zebali bangobyeko ku nenzirayo omulenzi tayinza kunjoga bwati tasipayakoni yako he went back home we are suffering but in happiness naye nga tetujogeddwa mulenzi kututeeka mwanda weyazi nga lugosi Mirundi teri kyoyagala mu gavumenti mu kyotasobola kufuna siina abaana bo are your children not working on merit how many are they you think it is merit yes how many are they in the government babagobemu no erinnya lyo litunda some are there because of your name to mutabani wa Mirundi even Museveni for 10 years is quiet why she presided over the humiliative meeting he presided over thinking that I will go to Kasasiro to Jirikiti and come back but I had hardly been grilled if you had humbled yourself no humbling I lost we have what we call dead deals my deal in the government is dead it's a dead deal my deal in the government is a dead deal unless there is a new government you cannot work with these people again I can go home. The Baganda said, why do you have hope in a new government? I can go home and make bricks. I Baba Bible never way valley, but very much was Duka Fira Zimbabwe. Because very much sounds of Zimbabwe. I just in Yabantu. Museveni joke, they have a joke, a joke very much state house. Tajoga nga ya presiding over abajoga. Bamu briefing, he would have been put in prison. A tape was played. Situlika. Sio bomu nizita abana abo. Nange nentulika ali yako meombo tutese. Jango. Ampise chankwanza. Jango. Ntulikane sibe bomu nkutirewo. Makabere muyonga. I made a loss. And for me, you see, I'm yours because I'm one of the few surviving members of my mother. My mother is alabana Biino. Nze ndi wa mwenda. Nze kubatona abasigaddewo. Kati I'm used to losses. When my father died, nalinga nabira wundi. But sisubira na musanga walala. Nze musajja gwosanga.
ng'ekintu kifudde n'otaddayo kundabayo. Nti oba omukazi tukyawaganye nti nzeeyo omunoonye gy'alaga naye wabwe siziikayo. N'okuziika? Yes, kati ntunuulire yamutwala ate bagende nti nkomyewo. Balimanyi omwesonyi oba omwesonyiye naye osobola okulaba eyamutwa. Nti simanyi twafe omukazi ono okunoba ewaffe yavaayo azaddeyo omwana atwaleyo omuwumbo gw'emmere. No, loss, that's me. Government deal is dead. But Buganda demands, mu Buganda humility demands nti kasoba nga wazaalayo omwana you have a permanent attachment. Twala bajja kuddayo. Musajja n'ata mukazi we mbuddayo baabye olumbe okomewo omanye ebiddirira. Manye kibeera mu kwabya olumbe. Tuka abakungu bagakuki. Olumbe mu Buganda means creation. That's why mukola ensiisira ng'ey'omukulu w'ekika yokka yeetunudde mu luggya. The argument of the Baganda is that if all women era omukazi agamba ndi mukazi owanjabizaako olumbe, they must engage in sex during the night. Are you sure? If you don't get another one who does it for you, because the intention is to create more. The Baganda did not understand we'll call it what, how a baby is born and grow up and delivered. Bobali balowooza nti every time a woman can conceive. Omwana oba omwana yamuzaala ku musajja mulala omwana n'afa, they must engage in sex after the body. Afiira omwana asula ku malaalo. That's a Muganda. Are you going to sleep on the grave? No. You sleep in the bedroom to produce another baby. What is the poetry behind ensisa y'omukulu w'ekika okutunula mu luggya ena netunula ewalala? Ye yekka yatakola fujjo. The rest fujjo. Tiobanga twatta era tebaagala Baganda bakiyita okwabya olumbe nga mwakava emagombe nti lubeeramu amaziga. Take some time, except if you are burying one of your children. You must engage in sex with your wife. Mukitandikirawo. Kakati luno olumbe olw'ebbanga eddene lwo kitegeeza nti you recover. By the time engalabi evuga wabeerawo kusanyuka wamumala akababba ali mu ttaka kakati engage in sex so that if you get a gathering of one, or to commemorate one person's last funeral rites and men engage in sex with women, what does it mean? Nti mukusanyukira omuntu omu mukujjukira omuntu omu abakazi bagenda n'embuto era many women in Buganda can tell you olunalufuna kulumbe lwe wagundi balina bikabuuti bino babiyita tugwe mu ttuba. Tugwe mu ttuba mu kiti ekinene bwe basensiisira. Tugwe mu ttuba kiikabuuti kyo kyennyini kyekikola kyekigwa mu ttuba kiteekewo ogwe mu ttuba like a mattress. So you don't know these cultures. That's why you jump on Buganda culture, you jump on this. Kakati ebyo okwabya olumbe okukola ki ebyo byonna interaction. Do you know what it means? Singa mubanga omukazi wamuzaalamu omwana n'afa oba ku mbaga. Do you know that Uganda culture, the parents of mwana omuwala, they don't attend the reception except these days. They stop at the church. They used to stop at the church to go back and manufacture somebody else. But today, because of science, they know emyaka gyaffe tegikyasobola kuzaala mwana mulala. That was it. Yes. Abazaala omuwala bakoma mu kkanisa. Innovation for parents of the girl being wedded to attend the reception. They are supposed to end in the church, yes. Return to the village. Ono agenze mugende mutonde omulala. Kati omwana ono bw'obanga mukazi wo ayina oganyi oba ku mbaga ng'afumbirwa, you know what they do? Baleeta seggwanga n'ebuuka omukazi. You prefer seggwanga to your former girl boyfriend oba husband. Kati seggwanga ekubuuka n'ebuuka omukazi n'alannama. Olwo aganye ng'omwana afudde, aganye ng'omwana afumbirwa. Bwe mubiddamu ate ne muhavinga sex again, the kid dies. Awe bakugambira. Naye mulamu naawe mwabikolako dda. Kakati ate bino buwangwa. Enti mukazi wagende yazaala omwana. Nti ku mbaga. You go together. Ate tukoma mu church. If you know Uganda culture. Kakati tebereza a woman prefers enkoko seggwanga. Nyala namanye emijampienga. Kakati ye najjamu ekigoye baluyita lwebajo. Omukazi we yeesibanga asiba gomesi. Naawe n'olubuuka. Instead of live sex.
kiba kitegeeza nti ebyo bigweredde awo temuddangamu. Mwami Museveni abadde ne conference ya Bannafrika ku mmwanyi. Museveni is putting a lot of emphasis on coffee. Let me tell you, President Museveni gets something to make him relevant. Fortunately for him, he has a lot of money to squander. Museveni even went to Brazil in 1986. He was the push behind the coffee processing. Museveni used to calculate in international meetings until we are donating the money n'abibala, a kilo of coffee, a kilo of this, a kilo of this. He failed. He's fighting with formidable forces. Kyobala nti batuula mu Uganda why? Uganda mwemuli sente. Amawanga agasinga obungi gali very concerned about their expenditure. Nti kakati bw'otunula African Union etuulawa headquarters Addis Ababa. Addis Ababa. Why? To save income. You sustain yourself. Amawanga tegakyakola invitations. How much money have we lost on coffee? Once these brokers, Museveni has been fighting with these brokers, and these people come and attend, but they cannot. If OPEC, a formidable force of OPEC members, Oil producing nations. At one time Iran wanted to leave the dollar zone. Naye ne India yamugambye etya. India yagamba Iran naffe bwogatuguza tukusasulamu rupee. Ne China nayo negigamba ekintu kyekimu. Ate gwe noziconverting into dollars. What happened? These are formidable forces. And Museveni has been on this game of coffee. Bahati. You bring Bahati. And Bahati is a new mover. Yeah, just say You don't see any sense in his push for coffee. Museveni picks up something at every time to make himself relevant. He will travel to many countries and what? And this is not the first time. Have you forgotten the Italian woman who talked about coffee? Have you forgotten about the 32 billion given to his son-in-law? Have you seen the excitement in the Mengo between the Katikil? Moving through. No, do you know that I'm a coffee producer? I have one of the modern coffee farms in my area. In Rakai. Modern coffee farms? Yes, people come. You're a coffee producer? Yes. And then you downplay Mengo's efforts? You see, emwanyi wetuzirimye zirina okubanga ettaka tulikebedde basempijja ne emwanyi zaba ne bakola ki bafune monopoly. As long as obujozi obwo bukyabali mu mitwe obulowooza okubba. Museveni alina good idea. Kati ebizinga byesese amaato gonna bagayinge kubayo mpuuta kati abantu bafu. The idea a lake is protected. Ennyanja musobola ogikuuma emyezi 6 nga temuli avubamu nemuvuba emyaka 40. Bano bakawenja bo bajja kufukulamu mpuuta ne bakuba amaato g'abavubi ne bagajjawo. And they leave a train of widows. Museveni mu bizinga omwali kawulira. As a coffee farmer. Yes, as a coffee farmer. Yes. But you emwanyi terimba. Do you believe it? Nkugambye Ben Kiwanuka disagreed with Obote. At independence, Kiwanuka said, let us increase the production, the price of coffee, so that we boost the farmers' production. Obote urged, and we had reserves at that time. Unlike now, most of this money goes through classified in the state house. Never bazimba ebizimbi toka tuwaliwo abagenda okuzimba ebizimbi baleta ebyuma baleta ki abayitale batuwa sayiro zirimu ki. How can a government have no a good sayiro? Sayiro zani we are contracted by Italians. The inside out ne mirundi. If government teyina charge egamba ekyo abantu nti mukole ebyaji. Gwe zo zitundawa. What was tunda men? Because Menga has advised Abaganda to sell to them. Amagulu gonna nenga mujjako mubbi. Omukazi omuzungu bwe yaji. I don't quarrel with this woman. Agenda kugulawo stores mu byalo. Fenga tunoonya. Okuva edda nedda emwanyi wagitwalanga ku store nga bagifumitamu bwe bati. Bakebere sampling. Nkalu oba si nkalu ng'ezitali nkalu ozizaayo. Kitange yabeeranga n'ensawo z'emmwanyi 200. Mu biseera ebyo? Nga ziterekebwa. Emmwanyi ng'eziterekebwa ye insurance ye
agenda kusasula bapakasi agenda gulya bamama go kotoni yamweteekako n'amulema. And this is why mumuwanga kimutamanyi nti mu Buganda twalina large families. Why? They were for production. Nti omusajja ono teyalimisanga banyankole banyarwanda bakibokka. Buli mukazi mukwekayo bwenzi. Buli mukazi yajjanga ne famire ye. Omukazi omuganda bw'aba agenda okufumbirwa agenda n'akaana ka mwannyina akanaamulerera n'okumusenyera enku kubanga buli mukazi aba n'olunaku lwafumba. Abasajja bamu abali alogaana ate afumbye tasula naye aba awunya omukka yafumba n'alya ate n'agenda ewalala. Ono amaze okufumba emmere olidde talya naye tosula naye ate wotegeera nti agenda kusula wala kaleediyo kagenda nako kakati ate abakazi bali mu nnyumba emu ate takitegeera ti kaleediyo kano ate music yenu system ate kagitambuza ne kagitwala saawundi yegenderako. Kakati wotegeera omusajja omuganda ali aluganda omusajja omuganda abeera n'abakazi bana Kadulubaali ye mukulu Kabejja Muwanika ne Nasazaagaba Magera. Muganda Richmond Kimi Masafo wives. Sakaledio jolaga n'akaledio oba gyokaleka. Yalowooza mu sound tegenda eno. Kozi ate sound yegera ne sound ya kaledio ke. Nasuza n'abeeno ku bunkenge. Kakati Abaganda twalina large families. Kaledio kabuzabuza. Bakolanga ewaka ne balima emmwanyi. Tebasoma. Aina tundubaali ffe waffe ewaka amatundubaali gaaliwo. Awo tutudde amatundubaali weegali. Faamu yange ey'emmwanyi eri ku gundi epikibwa era kati ngenda kutta baana babbe ebbomba zange era kuttyamu nga basatu babbe ebbomba bajja ne bazibbamu ne bazisiba ngenda kukuba maama yakyabakwatiridde abo abaana bakukyalo tte abaana nja kusulamu ate wenkuttira wenkuziikira kubanga zigula saizenwaise muzijja. So mu Uganda for the economy you produce. Who thought, what was the effort? Did the government put in an effort to produce good vanilla? No. Yes. It didn't. But vanilla collapsed. Market forces. Madagascar yakubwa muzira. Kakati abazungu nga bulijjo babeera excited. Nti muzira akubye Madagascar wanene nnyo ebipaketi ejja kuba nnene. Ne bakwata emmundu ne balima. Faamu bakuuma nkumbi. Until it was found out nti Madagascar yakubwa nnyo gundi vanilla ekolebwamu nsi vanilla talina kintu kyakolebwamu nsi okujjako okukola akawoowo not medicine vanilla talina. Kakati instead of government okubuulira abantu nti that was Obote yakola coffee marketing board etulde emmwanyi ebweru ebeere ne sensors throughout the world. This is likely to happen. Abalimi mikole bwe muti. Kakati if we had an organized system mu Uganda baali babuulidde abakugu nti banne vanilla agenda kugwaki ebbeeyi mu muveemu. They underestimated the impact of vanilla moisture in Madagascar. There was a time on the inside out. Yes, there was a time Tamale Mirundi. Emunganyire zaalinya ebberi nga akataasa kagula mutwalo. Why? Omuyaga Katrina gwali kuinvade the Orleans mu America gye batereka emmwanyi zaabwe. Abazungu ne bagamba nti emmwanyi erinnya ebbeeyi. But after this is not a new demand. This is a disaster. Interrupted demand because of the disaster. Okujja kunga oleka omulimi ne yeerimira like Obote said and you maintain quality. Zigobe. Nene bakwata simanya abalimi bazibba tulina mulimu gwonna Salimu Sale yakwa nga ali mu finance. That's why I write. I'm finishing. Salimu Sale yali kulutinga buli district ndowooza abantu basatu n'abatwala ekyankwanzi ne basoma ne baba uniform ne boda ne laptops. Did the project take off? No. Lwaki ebyo byonna bye bakoze gundi value addition ebikigo byonna tebiriyo nafati gundi programu zonna ze bakola. As a change agent, I know how to change society. How you know how you can change society? You cannot tell munne Uganda n'omugamba nti ab'amagye bagende balabirire ekyo okubejjako
okulabirira ennimiro z'abantu abamaje bakola mu factories ezaabwe ez'amaje nga Pakistan nga Thailand nga wa. You cannot transform a person who is trying to kill. Tanzania bwaba batweka mu administration bayiya nnyo. Leka kati what happened? Tiabo nabe batwala mu value addition mushi kyebasooka okukola bakola sedi zaabwe ez'emmwanyi nga bebaziguza ba farmers bwaba tezinakula zitunda tazira bulungi talina amucekinga. The project died. Museveni admits it's only coffee. Why? In Uganda you don't tell Uganda to grow coffee. Akimanya akikuliddemu kibooko. But there are new efforts to tell them to grow coffee. No. Uganda has actually registered a company, the whole company. Buli Muganda mwenye aziguze company eyo balemo kuba exploiting. Egonde company yono musajja Mengo yali minister Mengo teyabba bantu. Semema okota samusinga musajja kala omusajja we Mengo teyabba bantu. Mengo nayo giteeka mu kintu kyo. Rabini still abasajja b'Mengo bava kuna abaganda obutalima. Bamala nga okusubula opamba okuvaayo nga b'Mengo bamugula nga balangira ebbeeyi empya nga bwe bamuyina. They was following things. So Mirun, you don't see any sense in government's drive for coffee, fresh demand to grow President coffee? Museveni will always have something in you to market himself. Otherwise, if you don't have something in you and the people lose hope, a leader must have a solution on something. Nesingo bimuteekako Museveni obimuteekako. Museveni ebintu byazaakola wa. Bingi. Anti mwe bimulemesa temubi-supporting. Government yendibeeramu nja kubeera mu change agency. He's now saying let's process coffee nga tetuweerezaayo nsigo tufunamu kaawa ffe bennyini. Museveni yakwatako akacupa ka Uganda Walagi n'akwatako akawunga k'emaganjo baakafuwa mu kyuma nga kafunfuufu. Museveni yaleeta agowa. If you have not forgotten, Museveni yaleeta agowa. Agende wa President Reagan wa America n'amugamba nti Your Excellency, I think you are tired of beggars from Africa. May have come to trade. Namuwa agowa yatunda yoshi. Naleta on sponsor advisor agowa mukamu kwezi. Nebadya ne wali ekizimbe bwe bali baguliza Gaddafi kugula obikofi ekizimbe ne bakibawa. Nebaliza kanana ffe naleta ebyalani. Don't know what failed that byalani. Tuyinza kudya abawala 14 abakona akagera bagenda mu nsonga ne bateeka mu area emu. What happened? The pads flooded the area. The sewage system was blocked. Mu India and the factory abagenda abakola mu textile industry babakazi naye ffe tebatubulira kubanga baba banoonya kukibbiramu ne tudduka tufudde obwavu naye tuseka buli idea tugisekerera. Lwaki kwebyo byonna Museveni atambula ne Muhoozi, atambula ne mutabani we, alinga amwanjula, alinga mutunda, alinga yali naye Russia, yabadde naye Sabia, nakoze kino ne Uhuru we yazze wano yayise mutabani we yekanyumye ne Uhuru. Lwaki ali ne Muhoozi? Muhoozi ne Uhuru they are friends. Era ekikubya ogundi akakoza akatambi tewakalabako okugula bannakenya bakamala otambi obonze mirundi sibwagala bano bawagira Raila Odinga abalo bana bakuba Muhoozi ba Raila Odinga. Muhoozi is a very close friend of Gundi Uhuru, and if there is a stalemate kakati bayagenda naye Russia Muhoozi yagamba nti if Moscow is attacked we deploy. But what army do we have to deploy when Russia? Solidarity. Fe mu Baganda kyobula nze njagala Muhoozi. Mu Baganda kasofu nakujoga ngono mukodomi wa president najoga family yange najiniyako najinyalako. Kasafe mu Baganda tuwulira. Endulu. Muje munyambe. Tuddukire yagamba. Wumula tujja. Totaluji kati sinza kutakulu wumula kiba kitegeeza sitaluji we are coming settle down kati kone baje owumudde Muhoozi walija abaana badidde mu ssomero bana bakubina abagana okusa emyaka gyonna tegibayiseeko ne Museveni natundira mukodomi nga ba family yange nga ne mmange bamukuba amagulu naye omukono kuba malewo yeta mugamba kuliza 5 billion if this man wants to access this money they should go to new environment. They should go to media center environment. Nobo minister environment. Back to Muhoozi. Kimuyamba ki amutunda amwanjulayo? Bankubulire Muhoozi yabawangula dda.
Muhoozi abamuwakanya. Did you hear the organ extraction illegal ones? Was Muhoozi involved? No. The killing of prominent people and murders, the single of government man, but you ever want that. Museveni protected his son. If you want to be a bishop in the ecclesia of the Orthodox, you don't get married. Muhoozi is clean. So I'm going to calendar sign. Tasobola. Go yokoze chinga sisala utakuterede musente. The inside out. Are you a business person? Ebikusike. Crop top like a baby. Songa za fene mirundi. Never more monopolies, never more watching. The inside out. Yes. When you study succession rules, a powerful leader cannot be equally succeeded by a powerful president. Let us now. So what is the game? Is it Muhoozi? Is it Museveni? Because of the bugwayo, tetukitegera. Whoever comes. Whoever comes. Nobody will change. Uganda will not turn into a kingdom. Whoever comes. That's why I tell these people. Instead of spending time calendar sanely bewitching Muhoozi, come out. We have the Luawogo discipline. It should be called a discipline. Does it? Where does discipline reflect instead of in your past conduct? Kati gwe yesunga nnyo Muhoozi Museveni bwana alemeramu. Agamba future eri ne Muhoozi naye agenda kulemeramu. Tugenda okulonda tukola bwezo. Tulonda tulitain. Ati nze sinza kulonda tulitain. Bakitegeeza another 5 years of suffering. N'ababadde mu ssomero mu wano bitu bajja kuvamu nga Museveni yakomyewo. With his attitude towards him. I have to be in government, to be mupakasi. Hey, to be mupakasi. Aleese Mirundi is a nuclear bomb. Omukalina kunteeka mu lukosiyo nga ndipantingidde ogusikisobola. On the inside out. If a new person comes, Tamale MIRUNDI. My life will change. I join the new. Yes, the new person. Maybe Museveni will one day accept into Mukodome and on the inside out, Tamale MIRUNDI. Akavuyo mu FDC batumaliriza nako. Obuzibu buli luddawa. Nandala mafia agambye Besigye sina mutandisi wa FDC. Atwesibako bwesibi. Besigye mubbi abete yesigiko oyo musajja muyayi. Akasajja ko nibo katonuya katwebuye kati takali mu magezi naddala sayina magezi. Shakespeare aganti shrewd headed men like this Cassius. Kasajja kabinyi omuntu guli guti. Kasajja kabi kayinza n'okutta abantu abo. Don't change history. One day Nandala Mafia will say that Jesus did start Christianity. When you are fighting, don't erase history. What I know is that following the 1996 elections, the NRM strategists panicked. Semuogerere, who had stayed in the government for 9 years, put up an excellent performance. Instilling fear, Mubenari. Abenari Mbali was that after 10 years is a walkover. No, they don't know organize, no, of summer, of babble woman. Papa called it the later sentence was Wabala. Kakati Semogri, Kanyanakola, UPC. Catholic Church, you see the goodness of these political parties. Once you antagonize the DP, retreats in the Catholic Church. DP, UPC retreats in the Anglican Church. Kakati, for these retreats, now. The Westerners sat down. How do we protect the power? Abantu batulaze. Semogere was almost declared the single candidate in Uganda, and the Kabaka dissolved the Chiko signed die. Museveni had to look for Balangira. Bachimera namuje China. Unomwala yabalemere nomwala. Kagati naleta batabani ba Beni. Things were not okay for Museveni in 96. Kakati bani batulade bagamba. How do we prevent an emergence of a powerful leader? Semogere yetta yekayagata lidamu ne DP kuvuganya. Giving way to who? To basic. Kakati what happened? Kwe kukola FDC. Endo buze gundu. Yatandika reform agenda malwa kirabu aniga yaba Westerners ba matembe bani wadi for the now to government ne bakola ekintu kyabwe tini case Museveni nga asobola kuwangula mu 2011 kubanze nagamba muyumba ndi Besigye mulaba ajja kugundi ku parliament in my book
nanga nobody from the west kakati ekintu nga mayombo yagamba kyajja kitambula ne bakizuula nti Museveni subsequent elections from 96 azza consolidating himself like any other ideas. The idea of putting up an opposition controlled by Banyankole while they are keeping a close eye on the presidency never. So basically started suffering, diminishing return. Mukazi we yali agala okufuuka president ayina abakatuliki ayinaki era kyobola besi yayingira mu bakatuliki wawini nayingira mu baganda idesi byanyima wene byanyima abasanji n'abasanji kabaka bamuleze etteeka lwaki kwata kisumuluzo excited members ab'emmengo bano ababbi ba Robert Sebunya bakafero kanamwe oyo yali tanajja nnyo oyo omufere basitama we bafumba baganda basitama we bajjulu baganda politicians kakati gundi nagenda ngaandikira ine wini byanyima realize nti obwa president bwa Besigye tebuli realistic is not an realize nadduka ne bamuwa omulimu Besigye n'asigalawo kakati Besigye bw'asigalawo yayina sources of income zibbiri yayina eya government officials abamuwanga sente n'eyebweru because abekuwa sente ebweru ba donors basobola okubawa during the kalulu timugatte sente mukole kakati Besigye ekyamukola obubi ba funders abali mu government bali realizing that is no longer a possibility tasobola do we need no wisdom ourselves kakati ate nagenda atula ne Gordon Brown wa Bungereza n'embaba zirekera mbabazi n'akolaki Besigye n'agaana next ano 8 nayo nekolaki nesalikako. This is why Besigye becomes vulnerable okukkiriza sente mmeka milioni 3 zisobola kukkiriza. He had lost. Kakati Besigye bw'aloozinga najja akola blunders, political blunders. He realized that the Westerners had abandoned him because how do they abandon him nga be bantu be ewaabwe kakati aba Western bali intact tebagalayo political party endala kati Besigye akola ensobi agoba wini byanyima n'aba FDC abali akasese baabo bagenda wa Mugisha muntu tebamwagala lwaki Mugisha muntu si mubbi ate Mugisha muntu bamuga nti Munyarwanda omanye nti Mugisha muntu akuba akalu ku ttaka wa 40% of the Buganda population Banyarwanda lwaki tebamuwa anti nkubuli government etyanyu Mugisha muntu si mubbi. The most dangerous candidate or politician in this government is Mugisha muntu. Yes. That's why the media asobola okuba akalungu Buganda akatiisa 40% of the Buganda population abavandimwe. But he does not identify with them. Anti bajja muyita owerwa. He does not identify with them. Quietly gendo lavi ekyali mu Ivory Coast ono Katala Muhammad ava mu Ivory Coast 40% of the population of Ivory Coast bafuluki bakuba akaluba awani singaboge omuzalirano era abafalansa they are paying okujoganga abantu ate nze mbeewu nyamafuta gabagayina ekisirani kandi n'amakampuni agabadde gasima amafuta gamu nankabirwa bwalimba Museveni naleetera kampuni ebifuwano negundi yazze n'Amerika bazze mubeyina ga Saudi Arabia. These are fake companies nankabirwa zaalita fake tezikola era temujjaggaji kakati ezo amafuta akolere government center mindo licenses government zefatayina ono mulezi yali amuleetayo mu prime minister we nankabirwa ajja kudduka yakubanga banyi kakati amafuta gamwe company ezibategezera gasima zaawo Ufaransa is in a crisis. Yeah, France is in a crisis. He's no kubanga umufaransa. May even get out of Africa kubanga bagikuba bagifulumya bagikuba bagifulumya. Anti gwe abantu bategedde bwe bati nabano kijja batuuka ko badduke baba simokozi yabayana. People have realized that the arrests in Europe Trump abantu bamwagala. Mexico mugale kisengete bajja. America should be for Americans. He's supported. France wali omusajja ngabamita ni Le Pen yagana nabo bazidani tebasobola kuyimba luyimba lwa gwanga. You put them on buses, trains and go back. Does that work still? Doesn't work. Techakola. Yali namba meka. Bamala bamukubira mu secondary run kyengwa ekimu. Africans have realized nti tetulina wa kuddukira
kakati ekitegeeza ekyokubiri bategeera why are there suicide bombers in Arab countries. When you say suicide bomber in America, Britain, or in any country of Europe, is an American of Pakistani origin. Why? Why? Bategedde nti amafuta products amafuta zezibagaggawazawa America kutukatukemu bomu badduke ne wano kijja kutuuka batwala amakampuni bwe bajjowa ng'abantu bategedde mumalo tubane mutwavuwaza ne mulyoka mututika kunywa. Kakati abafalansa situation gye balimu nti can France work out gobadde oyina uranium yatwala ebizungizi ku mwezi yakolaki naye bannansi bayinaki. Okay. Yes. Back to Olikwefudisi. Who of the two do you believe? Kunandla mafabi ne besi. Who do you believe? Mufere niko batunda bwana. Omufere omulaba. Oyo gondo lebo talinga motoka ya Biso ya Bedford. Lito yino mugezi. Muntu yenna omulabiranga ku face. Amuri ya to boy. Akati nkugamba. Ndi Besigye akola ensobi. Semwogerere yategeera. He clung to the party. Nibaga nti abagala okwesimba ku DP okutwala balwaswalule baani sente nezibagwako neyefuula. Anthony Sekoyama nayiga nti ajja kimuwe yali sekretary wa Beni. Semwogere neyefuula nga gundi afudde. What did Semwogere do? Semwogere ekibiina ekiwa Sebaana Kizito. Why? Sebaana Kizito is an Anglican who is more known in the Catholic Church. Teyeyitanga Yokaana. John Sebaana Kizito. Many Catholics believed the Sebaana Kizito. Sebaana Kizito yali ayagalana nnyo ne Kardinali Nsubuga bamamba. Nze nagenda okukola munno mu 79 olupapula lwa munno nga Sebaana is one of the directors, an Anglican sitting on many Catholic boards. Why? He was not Yokaana. Was John. And he maintained it. John's insurance. Ngebya insurance ebya bakatwiki be basinza structures. The man avoided the Anglican church. Nga Kisamba Mugerwa. Waliwo ne sente za Kajubi. Kisamba Mugerwa was an Anglican. Badduke Mengo. Era professor sente za Kajubi. Bamuleta musajja bamuyita gundi enseri beetya mutonzi wa Tondo. Amukube mu lukiko lwa Buganda yali mu envunza. Kakati abayigiriza abo badduke Mengo. Ne bajja beekweka mu Catholic Church yayina projects. Museveni yayambye bana bakulushayo okuzimba Namugongo. Mu FDC muyinza okuvamu ekibiina ekipya. Kakati gundi nkugambye nti Sebaana Kizito yavaako bakiwammawo. A Catholic but a Northern. Ekibiina kikola eki? Kibeerewo. Yes, era kitambula. Kubanga whenever DP is suffocated in Uganda, it shifts to where? Northern Uganda. When you said the Democratic Party. Ebibiina byo biyina bwe biddukira. Kakati tunuulya Museveni for almost 40 years. Ata Kigongo. Tamuvaako. Why? Kintu kyabwe. Ne Kigongo. Era mu nsiko abalwana mu nsiko baali babiri, military wing commanded by Museveni and the political wing commanded by Kigongo. Kigongo teyeyogerako. Siba Besigye, siba Mbabazi. Kigongo yavuganga Vespa nga yatambuza Museveni yamobilizinga abantu. There was a time abayekera abamajiga gonde bali bazenga abantu baddoka. Kigongo nanga nedda baba sajja bano. Kigongo bamwandeseti ate Kigongo mugezi. Singa yadde okusomero n'asoma bali muse. Ejjogo ly'abasajja bano. Naye nga Kigongo tayogera, teyejjaayo, teyeeraga, talina kyala. Ensonga lwaki era babaleeta muvuga. Is he powerful in Museveni's government? Kigongo. Abibalekera alingafu. Balekera omulimu gwange, gubalekere, bali bakunyoga, gubalekere. Abaana balikoleeza. Lwaki yawebwako omulimu mu gavumenti? Ebbanga eryo lyonna. Walaba Kigongo atayo okusoma. Many people went to Makerere. Have you ever seen Kigongo going back? Kigongo bamuwa okubeera national good. Conservative nga ye speaker. Between this was the transition, 86 to what? Around 89. Kigongo might be one of the best speakers, but that was the transition. One of the best speakers? Yes. And you can rate him like that? Towandika ngo kitaba about him, why? Kigongo tagala muwandika kaga nti muganda wange mirundi ebintu byaffe bitulekere. He's the most experienced politician in this country. Say that again. Kigongo is the Moses Kigongo. Yes.
is the most experienced politician. Akatulenge pusi akakonation television akatulenge pusi bekemola akakata kamala yakawedde emirimu akanuko obwamalaya ako kebali bamutaddeko ku mwono prefe mozere mufe woman ani yakamuteeka ko yakano ngati ekyo nkubola mu 7 tata anga era bwali baje handing over abayitali bafuga ekerezi emyaka 7 nga bayitali bakaridinali 700 years. The Catholic Church was dominated by Italians until bazuka baganti kati kinywedde headquarters ziri luddawa Italy bakadinali abalonda ba papa fetu singa mu ziri Vatican kakati kyenkubuulira katuleteyo mu Germany lizinga ne bamuleta katuleteyo mu Poland ne baleta kati ono aliko omumanyi Francis yampe mikisa is an Italian who grew up in Argentina. An Italian. Hey. So there is no you can divorce Italy from the Catholic Church. Chabwe. Batandiko chita. Nti Catholic Church bogitunuulira. Ba bishop abasooka ali bishops. Mwezo diocese zibali baganda. Omuzungu nasigala ejinja nga omuganda bajja mukubirayo. Omuzungu yalwanyo Wilga. Yalwa basoka mulimu atawasa atayina mukazi. Babikako ku maaso. Edini oyagala kandi okwagala obakazi kwe kwatulemesa obwakalirira ebusoga baba ganti edini eBayibuli mbusoga etambulira ku mateeka 8 obwenzi ekyo mukitolemu obubbi mukitolemu bagamba bamisala Mirundi inside out kyenkunyonyola Joseph Tamale Mirundi kyera bulungi bino tabikoze teyabikola yakola ensobi okuta ekibiina nga delegation conference yiye bali nti yayagala kikule sobola okwetengerera nabagambye nti semujunganda naba abasajja bakanya ngoye za mufu bakanya ngoye za mufu FDC yafa kubanga luko when you analyze the political landscape of Uganda the northerners oba okubye nnyo the northerners are new arrivals in Uganda's politics. True. New arrivals? They were once presidents. Yanti kakati omuntu eyali amanyi omwana bw'osuula omugaati n'ekibajjo kya muwogo otegeera amanyi omugaati ne muwogo. Abaganda bwe tebabeerangako mu politics. Kosa bajja omufere n'abajjayo omufere natwalyako kabedi merchant from London naye muli wa ssente kakati bakola gwa tutabula era buli mwaga nti Semujunganda ne Lukwago baagala kutabula kintu okiwulira nti Northern Uganda they are in for NRM abaganda bwe bawagirira NRM nga tewali kaakulya Northern Uganda has come at a time when the economy of Northern Uganda is booming following the Southern Sudan liberation. 2, government in resources. 3, bali babadde ko power, they are formidable. You know what power is? Ono mulenzi ali prefer northerners nali okayerega tabasobola omusajja gavana wa banka naye abategeera gavana wa banka abalemeddewo. Did he come to why did you bring a man from America to deputize the senior manager? Obujozi bwabwe ne boogera bonna bakubye n'obujozi bwabwe mwe temuli considerate mbonze nina okukkiriza dona abeere waggulu amateeka muddangamu ne mumpita mukiddangamu ne mumpita mu meeting emu nenjitulikiramu okunja ogwogwo eryo jjoogo lyennyini eryowaggulu ennyo kanikola mibaaka nga bakwata omuntu n'omuteekamu ssente nga nakavaamu nakalema where did nakalema become the kakati nkubuulira Eastern Teso apart from some pockets of Busoga has gone to government. They are seeing themselves in power. Yes, they are there. The speaker, the vice president, IGPs, the vice president, ISOBOS, internal affairs, everything. I thought it would be time for the Bateso to Swamuriat will be the right person. Ate how? Already, obusiramu buyingidde eggwanga gy'olondera kalidinaali. That area has gone. If it was a Musoga, kyovola bantu ono omuwala gundi Musumba azereti nti Musumba bamukubisa kadaga nankabirwa 5 billion tako kadaga beya nako naye ndikuba okutambya nga mukazi oyo waali aliyingira ebinnya by'emmesi ate nja bukuba
buleka tuna oyagala nti musumba yeetikka kyabalala okuba kadaaga yali akolera ate musumba omu kuba atandika gundi from agenda yagenda n'abaka 5 Musumba was a powerful person. No, she is a powerful person. But I knew she is powerful. She had a connection in Yusuf. I knew. How? But that's not bad. This is not terrorism, a terrorist organization. Kakati Abaganda, they are for grabs. You don't, me I can tell you. Wali wo muti ogulumidwe nkuyege kibuyaga nakusula. Do you blame kibuyaga ole nkuyege? Abana bano. What do we do? Abana bano. Nandala yagobye Ssemujunganda olowooza ddawa bamugobya ddawa no andi kugambe bakayina ngo ezamufu omwayi n'empale omulala ayina ekkanzu but eyasinze okuloozinga yono omusajja w'emawokata Yusufu Nsibanda era bawadde ekifo era baafunye muganda omusirusiru omugwagwa gwembwobubo gwe arbitrate oli kasiru nnyo kasajja gwe tosaana kugenda nakadamalamu nakube n'omuzikiti era badandika kugwa omuganda musiramu muno nga bamujja anti bwe bandikijja eyo Buganda bali Nandala balanyisa Baganda kibaddiza omusajja ono bakuba mugezi muli wa ssente oyo yabeera nga mugundi mu land office naye nga tumujimbye nga tuzze naye tumujimba talina magezi mu mutwe so yandiganya ekifo how yes you said no. Why? Auntie, balonzo era omuganda kati oyo ono omufere ono yamuyise mayi problem y'Abaganda kubayita bampitanga ko nenkuba omuganda n'omuntu omuronga mu Mirundi okubera okupita Abaganda. Why not? I know politics more than Kabaka bwakuyita togenda ngere yokola yoyo Kabaka ngakuyise ku politics agenda nga ya politics wensanga yabagwagwera mfuluma ate Katikkiro bwakuyita twemula itayina chances tuyinza kumula kuyo mulenzi yayitaga pendula mwadde eno nadde eno ku luno yatomedde nayingira olutalo lw'ennyumba ya Museveni omusajja omwandisi w'otama nti ow'omu mbuga nti akuyise nti ogaana mirundi n'akuyita n'ogaana. We have seen stupid Katikkiros Matiya Mugwanya not Matiya Mugwanya this Kintu Mikairi Kintu was an illiterate bagendanga mugundi yaweerako n'amazina aga dance n'agamba nti amazina ga Sukwiza agawizi n'agamba nti dance muwezi. We have seen stupid Katikkiros here. Can you say that? Yes, and this one is appointed by the Kabaka, not the chief. Me, I don't believe in titles. I believe in what you say. That Katikkiro can call you to Menga and you don't go. Tell somebody to call that. You don't bend page with Joe. Tell somebody to call that. Who are you? Me. Tindimusu wa memvo mara computer. To get what? To associate you. Kabako webweru akuyisa ogani. Yeba kakunyabo ne banzala. I can lose my temper. The inside out. Eyolwale bwetyo bwegenze ne Yozefu Tamale Mirundi nze Simon Muyanga Lutaya.